ku family yani kati gwe muzzukulu tosobola kulagira bataata bo ate babakebere ekikyamu w'omulala Kazindaala ayogere. Mwami Minisita Balamu ne tweyanza nnyo ky'otutuusizaako. Kale yadde tetwasanyuka ng'oggyeyo muzeeyi. Nze nga nze tekyansanyusa. Naye nze kiteeka kirina kitutuusiza era kituwonyeza bingi. Ebigambo byogeddwa bingi. Tuvumiddwa. Nze ne mange yakubibwa abadde ku kitanda. Oli nga mukuba amulangira olidde emmali y'akafeero nnyingi. Naye nze mange talyanko kyewaffe. Mwami Minisita bakulimba. Tetutundangako yadde ekintu n'ekyo. Byonna weebiri ne muzeeyi we yeebase weewali. Tewali kyali kitundiddwa. Era temutundanga mukole kampani. Tewali kyali kitundiddwa. Kale wa muganda wo. Naye kyensaba nga nva ku mpewo. Nsaba twabye olumbe lw'omugenzi kuba terwabiziwanga. Omusika gwe baatuteerako yali wa kicupuli, ono Simon Peter yalina okuba omusika omutuufu. Kale. Nsaba lumbe lw'omugenzi lwabiziwe. Kati saawa eno tugenda kubimaliriza byonna olw'ensonga tubadde tunoonya abaana b'omugenzi. Tosobola gamba oli musika ng'ate si mwana wani. So abanga musika abadde si mwana wa Kafeero, ebyobusika bye bisigaddeyo abaabimuwa. Kati abakafeero bajja kutula Oluganda, mujja kutulaba Oluganda mukole ekijjulo musalewo nga family. Tujja kubawagira, nze nja kubawaayo ente. Nja kubawa ente y'okusala ku lumbe. Honorable Minister, personally nja kwebaza kuba ndowooza mu bannange nze mbadde njogera nabo personally. Mu kusooka byali bizitowa naye nsuubira baganda bange ebisinga babyogedde. Twebaza abantu abazze wano mwenna okutindiga eŋŋendo. Mukama abasaasire muddeyo bulungi. Bannamawulire mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti process eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu. Era Honorable nze I will thank you more and more. Ebisigadde Mukama atukwatireko yonna gye tulaga. Ani elakape jagunda obuze ku bantu. Tuyanza nnyo Honorable Minister, byonna bitutuusizaako wano. Sina bingi byakwogera naye tweyanza nnyo. Gwe wafaanana Kafeero. Kale kati ngenda kusaba ba anko buli omu ayogere, then ne ba anti buli omu ayogere, basenga, then twekubye ekifaananyi tugende. Naye mbasaba bagende ku kooti e Mengo, nabo babasomere ebya kooti bigwere mu kooti. Tewaddamu muntu kubawaabira. Neyanza nnyo Minisita. Weebale nnyo. Amannya gange nze Joseph Mugerwa, muganda w'omugenzi Paulo Kafeero. Nzirako ono omukyala Nantongo. Era kibadde ky'amaanyi kuba naye yatukuza omukyala oyo Grace abaddewo ne sisita wange ono w'ekisoga Babula nga ffenna nenende. Musajja ono mwebaze nnyo olw'ensonga tubadde tunoonya kufuna kiki kituufu. Nende akoze omulimu munene nnyo, musiimye kubeera na bano abavuddemu kati bategedde amazima nti baana baani ba Kafeero. Naye kinnumye nnyo, kinnumye nti waliwo abaana ate abatazze ng'ate tubadde tusuubira. Naye abakazi mulimba, omanya nti omwana si wa musajja netuuka n'okuziikula omuntu na bulungi. Ekintu ekyo kibi nnyo. Naye kinnumye okuba nti abaana abalala nabo tebakoze eki, tebazze. Neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno. Okuba nti gutambula bulungi. Nensaba abaana bano mwe musigaddewo nti biriwo bikuumwe mu ngeri yabalonzi. Tugana kali okuba tusigadde bana tukole kye twagala. You have to respect the family and respect the properties. Nebazi abantu abatubeereddewo. Minister family tugitegedde yeeriwa nende bannange amannya gange nze Nende.
nsooka okwebaza minisita Balamu bana abaana bange abatafulumidde musaayi guno mbasaba mubeere wamu. Ensi yeetooloola buki. Nalabako mukulu wange amuyite mukulu wange naye minisita Balamu gye yatandikira eri n'omulaba kati mubeere n'essuubi. Ensi eno mukisa ate osobola okukola n'ofuuka omuki ow'amaanyi. Nze kyensaba minisita badde nsaba abo abaana kanfuuke gundi waabwe tubakolereyo, njawandiika proposal tubakolereyo kasako tubayo bafune ku ntandikwa obulumi bwe balina mu mutima. Kati ekyasako omwana alina ndagamuntu tewetaaga kukyusa amannya go, sigaza amannya go g'obadde olina. Oba alina ndagamuntu wandiika, oba tofunanga sente za PDM muwandike lisita abalina ndagamuntu n'emiruka bemuva, ndagire ab'emiruka wammwe babayingize mu ssako z'omuluka babawe ssente kusinziira bw'obeera. Ez'omujja zifunirawo tewali buzibu. Neyanza ku ekyo naye nga mbasaba bannange tubeere wamu kati tufuuke nti ndi taata wammwe. Era kyembasaba mpa omuntu omulala oba omaliriza bambi obudde neyanziza neyanzenge. Abaluganda abali wano, bannamawulire, bannabatemba, looya waffe, abaana bange, bakyala baffe bonna abali wano, mbeebaza okujja okutwegattako. Neebaza byonna ebikoleddwa. Ssebo minisita, nkwebaza nnyo kubanga wakoze obumalirivu n'okola kye tubadde tuyaayaanira. Taata tukwebaza kubanga kituukiddwako. Era nsaba abaana bange abatasobodde